kabadde kamakama tebakoogera naye kankoogere ebyaddala bibadde bingi emyaka nga mingi ye olwaleero olwina nkubye akaama naŋŋamba station. Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi. Nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe. Nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Bannange nange mugyebale bambi mbeebaza buli omu effort gy'ataddemu mbeebaza buli omu effort gy'ataddemu bambi mwebale mutaddemu obudde data wammwe mukoze ebintu bingi abatambudde nange n'owulira sitakyali wano n'odduka n'oteekayo kagamba simanyi I am overwhelmed nzanyo neyanzeege simanyi mumbuuze kye mwagala naye nga ndi mu ssimu baana mmwe muli b'amaanyi abakwata essimu abakwata kamera kugamba mwenna abateekayo ekintu ku mutimbagano mutufudde b'amaanyi mukama abampedde musinga okwagala. Obuwanguzi bw'otuuseeko osinga bwesigamya ku ki? Kutendereza Mungu nga simugattako kintu kirala kyonna. Ntendereza Allah simugattako kintu kirala kyonna. Ono natuka ekiseera nga amaanyi gampeddemu naye nazuukukanga ekiro n'ensaala tahajjud n'endaajana n'empanika emikono n'eŋŋamba Mungu tonvaamu tonswaza gwe watandika olugendo luno okimanyi ogenda ddumala bannange Mungu abikoze neyanza nnyo neyanze. Okay, come up at the stage. Yeah. Abantu bantalina tusaba okumanya ki olulika kabadde kamakama tebakoogera naye kankoogere ebyaddala bibadde bingi emyaka nga mingi ye olwaleero olwina nkubye akaama naŋŋamba station bwe waba waliwo ekintu kyonna kye nnali nkukoze nsaba onsonyiwe oba baayogera kigambo oba nakola kikolwa kusaba onsonyiwe naŋŋamba ebyaddala nkwagala ate nkwagaliza ekyo akiddiŋŋanya emirundi mingi naŋŋa nkwagalira nkwagaliza naye bwe waliwo ekintu kyonna oba amabega oba ki oba ki nsonyiwa mukwano mpulidde nga nkankana mpulidde nga bambi sweet mwolini wange olwini nkwebaza wallahi nkwebaza ndabidde ddala nga kiva ku ntobo y'omutima gwo ndabidde ddala ng'olaajana nga nange gye mbadde n'obulumi naawe obadde oyo n'obulumi waliwo abantu nga mubeera bamukwano nga oba oli awo you guys are meant to be naye ate waliwo abalala abanyumirwa nga mulina entalo nga bo balwana olutalo olwo nga balufunamu n'olwaleero mukama ekikwa akijjeewo era mpulira nga ndi mutoolo okufuka omutima gwange kyemmanyi naye mutoolo okufuuka for all those years ki ekibadde nga kigaana okubeera nti musisinkana somewhere else ne musobola okuba nga mukkaanya obwali obutakkaanya bwammwe than okubeera wano ku stage ki ekyali kyagaana? There is always time for everything. Era obanga oyina embeera gy'olimu just give it time. Oyinza okwesanga ng'enteekateeka za Mungu bwe zityo bwe zaakola ki
bwezaali kubanga twali ne bagaba baffe baba tebasobola kukikola nga leero mukama lwakikoze so buli kintu kitambulira mu pulaani za Katonda nange siyinza kugamba nti ki but I believe we are both relieved yes and we are going to start over bulumi bungi I can't explain but just know bubadde bungi ate naye mmanyi abadde ayina bungi naye wetwogerera kati tuli ba newborn kitegeeza kino obadde okirindirira kimutuuseeko kimukola kutya kimutuuseeko olunaku lwa leero obadde okirindirira of course me I need people in life and I treasure people newaba nkwedde akantu bwe kati si kirungi kubeera nga mubeera mufuna obutakkaanya because we were really good wetwali tukyali bwe tutyo oba okitegeera we could do things together we could enjoy omuntu yenna atayina mbeera bulabe mutima mubi bwofuna obutakkaanya n'omuntu gwoba oli awo gwoyagala obeera oyagala wabeerewo embeera ebakola ki ebaddiŋŋanya naye I think this is the right time kubanga nalinga nkigezaako emirundi n'emirundi naye I believe ekintu kino kibadde kirimu abavujjirizi nga bo bakifunamu nga bwe tubeera nga tuli tebakibakolera era kati kibasaze ndibo teeyisi ndibatayo yobulega ku ttaka era mbasaba mikwano gyange abawagizi bange abawagizi ba music industry abawagizi ba band music Sweet Maureen ayina ennyimba ennungi she's a very good performer ate ayambala bulungi she's decent so nga 21 November tukomawo ku Serena tumuwagire kino nga bwe kibaddewo gwe ne Maureen ne mufuna okubanga mutegeeragana waliwo n'omuyimbi omulala amanyiddwa nga Carol Nantongo tusuubireyo nti nakyo kinaabeerawo tewali buzibu bwa Carol nze n'omwana oyo bantu tebuliwo tewali ekyoba omanya tebuliwo it was a misunderstanding it was a misquote ate oba ne interviews enakola nazikola ku balala naye nga muteekawo ye kubanga mmwe kyemubeera mumanyi mubeera muyina ebintu bingi bye mutamanyi kale omuntu avaayo n'awa story nga mufuna engeri gye mugiye gye mugigatta but there is nothing between me and her tekiriwo lilla tekiriwo tanninaako buzibu simuyinaako buzibu ezo mbeera ezibeerawo there is nothing walasembye eri okwogerako naye tekyetagisa ku kati nze omanye ebbanga lyembadde malize nga sogera na papa Misaaki okitegeera dingi lyembadde maze nga sogera na Haji Musa lyembadde maze nga sogera na Irene Namatovu tekyetaaga bbanga tewaliiwo mbeera kino nkyogera ntya Allah nga munga mpadde obuwanguzi obwaleero that girl ebigambo byo bibya bingi oba byali bingi ku kese ya Carol Nantongo mwabifuula kubanga ne interviews zonna talina kigambo kyeyayogera kyokumugoba gwe ku stage maybe oba that is just a miche something it's just a minor misunderstanding tosagamba nti muyina olutalo n'omuntu muyina embeera era tokigeraageranya na kino kiriwo leero buntu butono nnyo bw'abaana abantu abaweera abamu abawala kitegeera abakazi ono alinye ku lugoye lwange ono akoze bwati ono ayambadde engato gye nyambadde very minor things naye ekintu kye twogerako between me and Momo you don't know so temukigeraageranya inshallah kati mwanga tubabulire ebyama byaffe kino mbadde mukisuubira tekibanyumidde ekijjulo kyebagambye papa Misaaki Ssemakula ekijjulo kituufu noyingira ensiko anti ayinza obaga atugera sinkanawa amwagala nnyo ebyonoonese nammwe ku stage wali olabyewo any hesitation ti mbadde nsikatira mbadde nkola ki tewali I've told you we've both wanted this for long kutuba tukituuseeko it's a celebration tituza ate kino ate kiri no just no mulabe tumukubye enkoona ku mutwe there is always time for everything omulabe sitani omulaba abadde sitani Stasha okwawukanako ku bannammwe abalala olulala ompitangako Hajati nagenda emakata Hajati Stasha Mayanja okwawukanako ku banna abalala aba band eyaliko omwami wo ye tumulabye era n'abakozeko interview bamulabye nga kigambibwa nti takyali bulungi so what is failing him ati kati ogambye yali omwami wange
kakati nze ningiriza ebintu ebiri mu ntamu etali yange mbuuza ku wange mbuuza omwami wange I don't know we only meet on stage kati mmanya nti ebifa mu bulamu bwe we are just tuli bayimbi temulwanga nnyo ku kintu tuyayita ate bwe nagenda emugga ate simanyi nendira nobeera nakati tukyali mugga taata w'omwana we mwana ki ye mulina omwana edda ssebo enkya nga bwe mumpagidde olwaleero nsaba mumpagire enkya ku Maria Flo Masaka nzije mbasaba tuli wano obudde butulimitirize kuba mbadde mbuzayo engoye naleeza 2 nenyimba endala 10 n'ezi. It was a music show, a fashion show. Whatever. It was my show. So mbadde nsobola okukola ku kyenkola ki buli kyenjagala. Ng'ennaku z'omwezi 14 tuli mukono ku Bredo Hotel. Nkyayagala obuwagizi bwammwe. Era omuziki nkyagulina. Naye okuba baaba. Webaza abayimbi abakuwerekeddeko ba. Abayimbi bonna abamperekeddeko. Abayimbi bonna abampagidde. Abawagizi bange. Bannamawulire. Ba TikToker, ba radio presenters, ba TV personalities, abantu mwenna buli omu kitiche manager wangu mukulu Lawrence Sechimpi timu yonna ebaddewo okulaba nga concert eno eyimirira. Thank you so much. Ajati akasembayo amazina kyo wazikula nama necessary to be on stage. It was my show. The show yange mbadde sokola change. Abadde sponsor mukulu nnyo mu concert eno. Kati we mukolerayo kyayagala. It's a blessing. I mean, nvudde coach. Nze njagaliza hani. Nawe ne bwanisa beno jonyumye okochi ebikocho. Senga kulannama. Senga abadde mulwadde nnyo yogolaba. Naye ng'asabirira ngazukka ne mbuliri n'akuba akalango. Mukama Katonda senga kulannama kunjagalire akumpere ky'osinga okwagala. Kibanyi osinga kwagala mwami Jumba. Nsaba abawangaze senga weebale nnyo senga kulannama simanyi neyanzanye neyanze. Kadaje. Assalamu alaikum warahmatullahi. Ye idi wajikwatidde wa by the way. Ye yankutte.